Bannayuganda mu divisioni z'ebibuga ne munisipaali basuze bulindaala nga beetegekera okulonda bammeeya baabwe olunaku olw'enkya. Bano olunaku olw'eggulo lwe bamaliriza kakuyege waabwe. Julius Mutebi, meya wa munisipaali y'Ekira, ayagala okuddamu okutwala entebe eno mu mboozi yaffe ey'akafubo akunze bannakira okujjumbira okulonda olunaku lw'enkya. Meya wo ne bakansala abo osiiba nabo osula nabo ku kyalo be bakola ku mirimu gyonna egitukwatako mu bulamu bwaffe. Olunaku luno lwe tugenda okubeera nga tubalonda nga nnaku z'omwezi 27 era mbakubiriza bannange tosuulayo gwa naggamba, genda olonda omukulembeze agenda okubeera nga akugasa mu bulamu bwo obwa bulijjo. Ono talemye kunnyonnyola ebyo byakoledde Kira mu kisanja kino ekiggwako. Tusobodde okuzimba enguudo kilomita nnyingi ddala naye nga tetubadde na ttaka, ettaka mutuwadde liwe. Nolwekyo njagala okubeebaza mutuwadde omusolo gutusobozesezza okuzimba Kira ku speed, ate buli omu nakkiriza nti Kira ye municipality esinga okukola obulungi ate era esinga okubeera nga ekulira ku yiriyiri. Yo mu munisipaali y'Emityana naye abavuganya olunaku olw'eggulo buli omu yalukozesezza okujjukiza abalonzi nti yakira. Nalongo Grace Lubwama munnakibiina ki PFF ye yasazeewo kuva nju ku nju ng'aperereza abalonzi nga bw'abajjukiza akabonero ke. Osanga akabonero k'essimu tiikinga, mbasaba obuwagizi bwammwe muneesige ngenda kubaweereza. Fred Wotton nava ng'avuganya ku bwannamunigina abalonzi nga tebanneesamba kulonda abajjukiza obuvunaanyizibwa obw'abakulembeze be bagenda okulonda olunaku lw'enkya bwe balina gye bali. Ffe tukwanaganya ensonga zonna awo ezibeetoolodde obuyonjo bw'ekibuga byonna ffe emisolo gyonna okulaba nti abantu baffe tebanyigirizibwa yeffe. Byayagala okukolera bannamityana nabyo abitubuulidde. Tugenda kulaba nga ensimbi za property tax ezikuŋŋaanyizibwa kumpi eziyingira mu miliyoni 9 zikola emirimu 3: ziyola kasasiro, ziteekako ebitaala n'okukola emifulejje. Faustine Mukambwe Lukonga ali mu kifo kino ng'avuganyiza wansi w'ekibiina ki National Unity Platform ye yasazeewo kwogerezeganya n'abagenda okukuuma akalulu ke. Temukiriza kuva ku polling station nga box tegaddwa ate n'ebbaluwa zino zonna muzisayininga. Ono awanjagidde bannamityana obutaggwamu maanyi beekuluumulule mu bungi beetabe mu kulonda. Nja kukubiriza bannamityana temunyiiga newankubadde obulwa obusooka obumu babutubyeko, temuggwamu maanyi, mugende musuula akalulu kano kabeere kangi, n'omubbi ne wanaabanga ze nabba tujja kusigaza obululu obujja okutuwanguza. Ye munnakibiina ki NRM Moses Tugume Kafunda asuubiza abantu byagenda okubakolera singa bamulonda. Basuubiza obuweereza obulungi kubanga ebyaddala nze nzekka be tuvuganya ayina we ngenda okusaka. Mbasuubiza nti Mityana tugenda gikola, ebitala bigenda kwaka, tugenda kukola enguudo, tugenda kakasa nga supervisinga n'abasomesa bagende nga basomesa abaana baffe bulungi n'abasawo be nga bakola emirimu nga bwe kukola. Ate ye Busia abeesimbyewo baalumazeeko bayisa bivvulu buli omu okulaba ng'atengula emitima gy'abalonzi ng'ekifo kino kiriko abakivuganyaako abawerera ddala 6. Kuno kwe kuli munna FDC Sadiq Amin Agere, Ali Mando wa NRM, Yidi Kibachi Muhammad munna Nuupu, Aisha Kalomba ne Yidi Owuma abatajjidde mu kibiina kyonna. Sadiq Amin Agere ali mu kifo kino nga naye ayagala kisanja kya kusatu, asuubiza okwongera ku nguudo za kolansi mu Busia n'okwongera okuyitimusa ebyobujjanjabi. Enguudo ze bampa mu gavumenti ngenda zifoloyinga zonna ziggweyo kilomita 16. Eddwaliro batugamba tulina okulifolowinga tufune hospital. Ebyo nangenda bigoberera. Yidi Muhammad Kibachi munna Nuupu ng'ono abadde ssentebe wa Western Division ekyakasasiro, amataala g'oku nguudo, okuyiwa kolansi n'ebirala byagenda okusimbako essira. Baatuyita mu mwezi ogw'Ekkumi mu local government, yesu wa local government n'atugamba nti Busia municipality yekyasinze okuba obucaafu mu Uganda yonna. Ngenda kulwanyisa obucaafu
mu Busia eno ekibuga kyaffe kisobole okuba nga tukyeyagaliramu. Ye munnakibiina ki NRM Ali Mande agamba ng'oggyeko okwefunyirira ku nsonga ya kasasiro mu kibuga Busia n'okuteeka amataala mu kibuga kino obuli bw'enguzi bumusula ku mutwe. Kubanga duty ya meya yokubeera ku monitoringa ekintu kyonna sente evudde mu gavumenti, oba za PDM, oba za WEP, oba za myoga, oba amasomero abaana basoma bubi n'otegeera essomero kulwaki abaana basoma bubi buli ku headmaster, oba amalwaliro okulaba ng'amalwaliro eddagala we libalize weeriri bantu bajjanjaba dokita waali mu time. Babatuuze mu Busia balaze ebyo bye basuubira mu mukulembeze gwe baagala. Abannakenya bayingira buyingizi muno ne bagenda mu nnimiro ne bagula ebintu ne baddayo e Kenya ekitasoboka ewaabwe. Twagala meeya atuwa saavisi ng'obuyonjo bwebwo. Oyingira mu custom road ekikubo ekyambuka mu custom road enzikiza tereere amataala tikuli ebisubi emyala n'okwata kamera wali emyala gyonna gyajula obukyafu. Kati ffe tetwagala meeya wakuziika, twagala meeya asobole otukolera. Ate n'ekirala abantu bennyini bamwagala ati wadde teyasoma abeereko naye ffe obukyafu tubukooye. Kuno kwe kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu okugoberedde okw'abassentebe ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga ne bakansala baabwe okwaliwo sabbiiti ewedde.